era nsaba vidiyo eno etambule. Sigenda pulezidenti kulya mulukwe, kisobola era nakirayira. Ezo ssente ze baawadde Kasuku obuwumbi 5 atiri kale kanfu obwavu. Kubanga ziri ssente za Museveni. Ogani Njagala ssente kituufu, njagala ssente ziri ssente za musajja Museveni. Oyagala ngende njokye abandabamu wallahi mugende mu komenti ya Lujja mu komentinge. Gobumbi 5 obumanyi. Mbumanyi banange sikwange era ne mbaba zimpadde wano entya sisula. Waveeyo omuntu egu aswaze ekibiina kya NRM Kabaka akwate ssente nziwadde Kapere miliyoni oba 5 oba miliyoni meka bazimpe nange ntandikirawo obulamu nga bawadde Bakasuku. Nange baŋŋamba nti Kapere ye YouTuber nti YouTuber, TikToker nti TikToker. Naye bannange munyambe buyambi. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate. Galina sitting room enteeketeeke obulungi, dining, effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom. Waliwo wifi, CCTV kamera ziraba ebweru ne munda. Ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi. Inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako. Garden nnungi, parking nnungi, gate ya remote. Ekifo kino kyakomodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu, couple, family nammwe abategese bu party obw'enjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. The CEO Beauty by Cassandra. Tulina habo wa buli kika, supplements, ebizigo, ebyerusa n'ebiteerusa. Oyagala kusigala mu kala yo, oyagala ku brighteningamu, oyagala kwekuba mpiso. Emimwa gyo gyasirira. Tulina pink lips n'amajani gakuyambako mangu okufuna olubuto. Tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo. Oyagala kugejja oba kukogga. Tulina bedroom product, nako gels, sabuni ya yerusa. Osobola tukubirako 0708 76 32 11. Nga tusangibwa Mperere Bugayaza Road. Ndine Kapere banyabo ne basebo. Kapere musajja wange tutera okunyumyamu, tutera okubeera ewamu mu videos ez'enjawulo. Oluusi mmanyi n'okumusanga ku site mu kaweefube okulaba nti ennyumba agimala ate mukyala we n'abaana beeyagale. Kuba ekyo kibadde kirooto kye ebbanga lyonna. Kapere akukubira essimu n'akugamba mwana kati ennyumba eno nkoze nti etuuse ku stage eno njagala ebe ng'evaawo tugende ku stage endala. Nomugamba Kapere kijja kugwa okuzimba tebakupapira ekwata mpola ojja kumalako kati essaawa eno ndowooza etuse era tetutuuka cooperate oba yatuuka cooperate. Mukama wange ssebo ndeyanziza nnyo okubeera nga tondekeredde okuva emyaka gyonna mujja mutambula wamu nange era mu kuzaala abaana mu bizibu byonna mu bintu byonna mujja ne mumbeererawo ne munnoonyaako. Era mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala era temujjangu okwo. Bannange abatulaba amannya n'eddoboozi nze Mr. Kapere Lufootose oyo atava ku mutimbagano TikToker YouTuber tegeera oyo ow'ebizibu Kapere w'ebizibu akaaba buli kadde naye nga bwe mumanyi nti omuntu yenna gy'okomokaaba ate munange Mukama wakulaki wakusaasirira era wakugulirawo ekkubo. So olunaku olwaleero ndi wano ne Mukama wange ajja olunaku olwaleero tuwayeewayeemu ennyumba ebyaddala nga mukulu Lujja wagambye nti kimu bakikwata mpola tebakipapira tokibugumiramu nowekuba kukwana n'okukwana kwennyini tebakubugumiramu topapa gwetega omutege gwo yogereza beera awo paka omutego wegugwe ng'omuyina so wekiri naye nga bannange ennyumba yo mbeebaliza ddala kulw'essaala zammwe ze mujjanga musaba ne mutusabira buli kimu
Kozi egenda ku wall plate. Twagijja dda ku musingi Eri ku wall plate. wall plate esigadde kimu kuyiwa ki biimu awo tutandika okukola ki tulabe ebya buliki ebyokusereka so bye tulimu era ennyumba eri ku waggulu tusigaza kimu kuyiwa biimu era olw'essaala zammwe era mweyongera okukola ki okusaba akasente kenfuna oba nfunyewo emitwalo 15 oba nfunyewo emitwalo 2 oba nfunyewo emitwalo 3 ngattirira neŋŋenda nempa ne batandika ozimba naku 3 naku 2 nekutuuka weetuuka nemanya nti kati ate nina okudda ewaka ate ndiisa abaana mperere ku baana bwe bityo tambula obulamu bwange nga bugenda mu maaso. In fact nga sinneerabira tusooke ku kyabuladdebo olina ekizibu ky'amatu. Ompulidde bulungi? Ekyo oŋambye nti ekizibu ky'amatu. Olina ekizibu ky'amatu. Ekizibu ky'amatu tegawulira bulungi. Kyava mu buto. Kyaviira ddala mu buto myaka 7. Myaka kuva mu myaka kati kitwale nti bwe nali omuto nalina emyaka 7 6 ku 5 ekijja kubanga amatu gannuma kaneebase ne galuma kale nga bubimanyi bajjajja ne bagezaako okunjijjanjaba amatu gano gakuluma mundeeri ne gannuma ne bagezaako naye kati bwe nakula ne bivaawo tebikyannuma kati so naye towulira bulungi. Kokuli kati bwe mbigezaako okubajjagala oba omanyi okubajjagala ng'amatu gano gakola pa nga gabanga gakola ki agaziba kati olugira kutwala ebbanga gaddamu gaziba ekitwala kati nga gamala kati kuno kuwulira. Naye ogendako mu ddwaliro? Mu ddwaliro nagendayo ne bapima amatu gano ne bagamba nti neetaaga akuuma akasika eddoboozi. Akasika eddoboozi kati n'oba oli mu nnyumba kiro sanga omuntu ayinza okujja okuyingirira kikwanguyira okuwulira ani ali ku luggi n'oyimuka n'omanya ani ali ku luggi. Kati obudde buno ampulirira era ne wemba neebase ampulirira ye Mama Trump kubanga yayimuka ekiro n'amanya ani ali ku luggi. Kyekyo ekituwakisa abakazi. Omukazi asobola okuwulira asobola okuseesinganya ali wabweru osegeera so n'oba oli muzibe w'amaaso kyaddembe okuwasa omukazi ajja okukulabira wootalaba nti ogenda kugwa mu kinyala alita wano kati nange amatu Mama Trump yakola ki yampulirira yalinga era n'ebiseera ebisinga kifuna n'omuntu nemba nagendaga funa omuntu annyambako okumpulirira. Oli kyagamba? Oli kyagala agambye kino. Kati lindako ngamba abantu kapere ono lwaki ntudde na ku ludda luno kati kuno okutukuba kumpulira eno sayidi kati ate kuli okweri tekuwulirira ddala kati ate waliwo otuuka nga tompulira nga nyina kukukoonako oba okitegeera. Kakati ngenda saba mukwatireko kapere kweyo ensonga mumukwatireko eyo ensonga y'amatu abeere ng'agenda mu ddwaliro si we kiri n'oba dokita nga gyali newabeerayo omusawo n'aba dokita n'atulaba n'akulaba n'ampima nga dokita kafulu mu ebyo ebyagundi ebyamatu ebyo ebyamatu kubanga waliwo badokita ab'amaaso nga kufulu w'amaaso niwabeerayo dokita kale nga bitwale nti dokita w'amannyo gyali nga kafulu kasobola okugamba nti naye tujja kukola bwe luti niwabeerayo dokita w'amatu niwabeerayo dokita w'amaaso biki byonna twala tugende. So simanyi oba wali kale badokita waliwo ababaaga n'akubaaga n'anaga kati waliwo kino naga katujja kukola kino tetujja kugera mu bano badokita abayiga obuyisi kubanga era wano ogenda badokita akuyigirako obuyigizi agenda gazibira ddala osegera so ng'ate abaana bange benzala ate bawulira bulungi. Kati sooka obaye enamba y'essimu. Enamba y'essimu yange bamukwano mwenna bwe ng'oli eyo ng'oyagala mpulire bulungi oyagala nsesinga ekiri ewala mpulire ekiri ewala kuba nina obeera wano nga olwangeya nyiza okubeera wano nga olwateesa okundoga wali ayinza oba nga lwatujja mukola nga kyokka tomuwulira nga ate simuwulira so we naaba mpulira njagamanya gondoga bulijjo gonkola kino awo mba nja kwanguyira mangu okukwata munange. So enamba y'essimu eri 0706 31 86 06 njiddamu eri 0706 31 86 06. Enamba eyo eri ku WhatsApp
ate eri ne ku mobile money Mbuuse Yokana ge manya gange agali ku national ID eya MTN nga munaye wabeerayo abalina MTN nga yagamba sente zange zibeera ku MTN eri 0785 19 37 05 0785 19 37 05 geego amanya Mbuuse Yokana n'enamba eri ku mobile money neyanziza nnyo neyanzeeke Mukama abampeera omukisa. Amiina. So banyabo ne bassebo tuli ne Kapere olunaku olwaleero musajja comedian ennaku zino mulaba ku YouTube abeera YouTuber kati ate ne ku TikTok kwali abeera TikToker gwe byonna babigatta omulundi gumu. Yes. Nina kye neerabiddeyo toyina kiwerabidde ndi comedian akola comedy. Nkola comedy abantu comedy gwenkola nga anyumirwa abantu ne baseka. ne baseka. Ndi muyimbi. Wayimba. Go wayimba sirina wannuma. Kapere. Kapere sirina wannuma. Kapere sirina wannuma. Guno omutwe tegunnuma zino enviiri tezinguluna. Ndi muyimbi. Nsegera. Ekirala ndi TikToker. Era abasinga mubiraba byenkola ku TikTok yange mubiraba. Oli content creator. Yes. Creating content ku TikTok. Nkola ekintu ne kituuka ku muntu ne kimusanyusa n'akiddamu n'akiraba n'akikonamu n'agamba omusajja yakoze wow ekifaananyi nga kyekyo. Marvelous. Ozegeera. Ndi YouTuber. Ndi YouTuber. Ate ofuuka ndi YouTuber. Kati kufuuka YouTube okwata content n'ozannya content oyo agenda okusesa abantu n'omuzannya bulungi nnyo buli kimu kyonna n'okigatta n'oteeka ku YouTube ekintu ne kitambula abantu ne bakuwagira ate nga okola ate ne bansasula osegeera. So ebyo byonna obikola bikwasaganya. Nkola ne ku mikolo. Ngaani? Nkola nga Ssenga. Ku mikolo? Ate nga Ssenga. Nkola nga Ssenga. Mpulira. Ssenga ow'ensonga. Ku mikolo? Ku mikolo. Mpulira. Nenkola nga Kkojja ow'ensonga. Byonna omulundi gumu? Byonna. Nkola nga omuko. Oyinza okuba nga ku muko tolina muko. Nga muko nze nina okwambala n'embeerawo ng'omuko. Ogaba omukazi. Mpulira. Byonna teri kye sikola ki? Byonna obikola. So ka ssente ezo wenzifuna wenziteeka ku sayiti. Abantu bagamba Kapere takola. Talina kyakola. So ekintu kyonna kiyinza okubeera ffenna tuba n'ebizibu. Naye ebizibu ebyo baako omuntu kale oyinza okugaa nti nnemereddwako kino kigaanye kikutte nyambaako. Oyo n'akuyamba n'akikuggyamu. Naye kiki kyatteeka. So oli musajja mukozi? Ndi musajja mukozi. Lwako oluusi bigaana. Yes. Kibola n'olaba Mama Trump olaba waali waka tanoba azaalira abaana basoma tewali buzibu bwonna bubeerawo. Naye ekizibu kiri eki ekimbonyabonya ku nsi kuno ekintu ekibonyabonya omusajja mu nsi eno eba nnyumba kubanga obupangisa buno butumenya era w'osangidde landiroodi wange abadde ayagala ssente ez'omwezi nga simu agikuba bubi nnyo ez'omwezi oguwedde guweddeko kati guli ogwa kati tulere ennaku z'omwezi ziri nnya kati abanja omwezi gw'ogukoze eki oguwedde nemugamba nindamu ngenda kukuteerako osegera kisanga akasente kano kembadde ngenda okuteerako landiroodi nsobola okwongerako emitwalo nga 3 nengenda nenkola ki nenzimba enju. So kati byebyo ebimbonyabonya mu bulamu bwange. Oyagala kuzimba nnyumba y'abaana eggwe era ennyumba ebweneggwa bwe mulindaba nga nvemu bakaabira nga mumanya Kapere aliko ekikyamu. Naye nalabye ennaku ezo ng'olaja nabakuba enkokola mu mulimu gwammwe ogwo gwa comedy. Enkokola nalabye okaaba Alex Muhangi n'okaaba ne Mariachi. Ebyaddala abantu betubeeramu oba betuwangaliramu oba betubeera nabo bannaffe tebatwagala nga bo nga nze omuntu tebakola ki tebanjagala. Era ekintu kino kinnuma era nsula seebaka era nsula sina kyenzizaako ne ŋŋamba nakola ki kubanga mbeera omwo mu nnyumba ne ŋŋamba nakola ki.
nabumaani nalyazaamaanyaani era ani gwe nabbako ekintu ekyo ekituusa kwekyo okubeera nga bankuba ekikono sirina gwe nabba sirina gwe nakwanira muganda we sirina gwe nabba ssente ze sirina kintu kyonna kye nakola mpulira kale bw'abanga mama Trump gwe nakwana nga waliyo oyo eyali amwagala ennyo nekimumalaga kankole ekyo ensi ekuwalane obe ekkuba ekikono awo simanyi naye byonna naye gwe tolina buzibu ku muntu yenna sirina buzibu naye bakuba ebikono bankuba ekikono kubanga ekisooka Sophie Love mukwano gwaffe nga gwe bwozze wano n'otukyalira Sophie Love yajja wano n'atukyalira ne tukola interview yali live ensi n'ebiraba nga tuli ne mama Trump Sophie Love bw'atukyaza bwayitawo koleka omwezi n'addamu n'atukubira n'atugamba tikakati mukwano nange mbadde nkusaba ojje ku birthday yange osegera ku lwa Sseruganda saamusaba ssente wabula neekwata ekkubo ne ŋŋenda niwe natuukayo nasangayo abantu ab'obuvunaanyizibwa kubanga Sophie Love yaŋŋamba nti jangu Kapere osanga ojja obakuba obuseke wajja kuba yakuwa kasente obeeko kyogatta ku nnyumbayo osegera nasanga Mariachi nga ye MC osegera Mariachi ku listi ku kitabo kye yali alina kale kitwale nti listi gye yalina kwaliko kyemmanyi kwaliko n'erinnya lyange n'erinnya lyange n'alibuuka n'asoma be yayita n'agatwaniriza gundi webale kujja omugagga gundi webale kujja omugagga gundi webale kujja bonna n'abasoma n'abamalayo abantu beebuuza Kapere yesi muntu bwe batasoma mu bantu yesi muntu wayitegakika Mariachi n'atandika okugamba laba Kapere wuyo ali mukukolima era ne ka video katambula nimugamba Mariachi leka kunjogerera siri mu kukolima osegeera yogera ebikwatako nze sirina kyenkoze kiri mu kukolima ndabidde ku kinti nkolima era Mariachi najja wendira nga mbadde nsaaga ng'osaaga nga ate okisiza mu bantu tompise kwogerako eri abantu nsirise nkoze eki kitadde era okuva olwo nze simanyi Mariachi kwegamba wagenda n'ebibalo byo ng'oyagala ogenda okuba abantu oluseke oyongere ku nnyumba yo oyogereko eri abantu ku birthday ng'omuntu wayo oyagalize munno birthday nnungi amazaalibwa amalungi ensi ey'essanyu y'eddembe nga omanyi omuntu anaakuyita n'akwagaliza nkwagaliza oyingira ennyumba tukwanganiza bingi ng'oyagalize munno ekirungi wateri muntu ayagaliza munno ekibi osegera ffena twagaliza abantu ekirungi osegera muganda wange oyo Mariachi ne mukazi wange anjulira nasaba Mariachi show nimugamba Mariachi munange mbadde nkusaba nkutegeke nze nganze nkutegeke side z'emukono kubanga waliwo yali ampadde ekifo nga kyabwereere nimugamba Kristi mugagga edda mugamba mpole ntegeke Mariachi era mugagga yanaleeta Mariachi wano omutegeke sente ezivaamu tandika ozimba Mariachi twali ne mama Trump ne mu meeting ne tutuula ne Mariachi ne zituula Mariachi n'agamba kakati Kapere tasobola bya bivulu kati ate Kapere tulina mutegeka butegesi biki kati ate tulina simanyi kola batya ne biba biwanvu nnyo nengamba soke kati ng'olwo mmanya bakoze eki bigenze banejjeeko osegera banekoze eki musabe Mariachi akusonye oba wamusobya awo simanyi oba kutanjagaliza era Bannayuganda era abasinga bamanyi nti Uganda temuli kweyagaliza twekuba bwekubi bikono teri muntu ayagala munaabe bulungi kwekuba bukubi bikono omuntu akola ekirungi ng'ogwo omuwalana kati simanyi kyenakola sirina era kyenakola era abandaba mwenna nze sirina kyenakola Uganda sirina kyenakola Bannayuganda nga we najja mu nsi era we ngenda okuva mu nsi ngende sirina kye ngenda genda nakyo oba ngende n'olugoye
oba ngende n'engatto oba ngende ne ssente nga bwe najja nga ndi bwereere era we ngenda okuddayo mu ggulu nga ndi bwereere sirina kintu kyonna kye ngenda kutwala ne bali babaana bange bagenda kusigala kasijja kgenda nabo nti kubanga abaana bange nabazaala ngenda kgenda nabo nedda nga bwe najja era we ngenda okgenda era ne mama Trump nawaali bawaali ng'akyaliwo oba sigenda kgenda ne mama Trump nti ngende naye mu ggulu ti Katonda amulabeko kyo kigenda nze ngenda kgenda byange nga bwe najja era wenja okgenda byange. Kati Alex Muhangi ye yakola ki? Alex Muhangi ku Comedy Store era buli muntu yenna alaba vidiyo eno mumanyi Comedy Store buli luvannyuma lw'okusatu wabeerayo comedy night wabeerayo comedy buli week wabeerayo comedy buli week Alex Muhangi yatwala ba comedians bakola ki bakabi naye nga bayagala mikwano gye nga atwala Madira Kyandikiko tebavaayo osegera n'atwala Mawulana ne Rain n'abatwala n'atwala Amoti n'atwala bano bani Batumbeetu Batundeetu abo nabo n'abatwala baana bangi batutte bangi naye nenduuza ne Kapere yakola ki sirina kye nakola Alex Muhangi sirina oba tolina comedy gwayagala atya kati kyogamba baba ngoberera ku YouTube bo basiru oda balaba ebintu ku TikTok basiru omusajja akuweyo show osegera Alex Muhangi akuweyo show nawamampadde yetamanyi tina famire kati weebuuze tukaaba emirimu nga mu Uganda emirimu egiri ate munaffe yennyini emirimu aba najja ku Comedy Store nowongamba nti Kapere jangu oyimbemu jangu osanyuseemu abantu abantu batandikira kugamba ate Kapere bambi akola bulungi asalusa bulungi abantu kugamba ekola ku mikolo gy'embaga nkola buli kimu kati nga woomanyi ky'abantu kyabaagala nkole yali akuwaddeyo show wali okozeeko ku Comedy Store tokolangayo tokolangako ku Comedy Store kikolangayo sikoleranga nayo bukyanga comedy eyo abeera ku Comedy Store sikoleranga era sirinyanga nayo wabula mpuliranga bannange bagamba Kapere n'omala ogenda ku Comedy Store otegeera simanyi biki ojja kulaa sente bajja kuwa sente biki bikoze bitya naye nga togendangayo osigendangayo Muhangi yennyini yakola ekibiina eky'abakomediani era yakikulira era kyembayenda toliimu era ate buli kitabo baali bampandiseemu wali olabyeko nti Kapere bamuwandisa erinnya nti Kapere embuuse Yokaana timwali siriimu era byabwe nga bo tebakubangayo ku ssente emeka nabanga bampa ssente nensigala mu mbeera bweki nebanga bampa ssente ennyumba yange senga teggwanga senga yaggwatta nendi mukutobanga omusajja ennyumba eggwe nagenda ewa Kenzo ku validation ya Kenzo nga ngenze ng'omuyimbi kuba oyina akayimbako osegeri Kapere sina wannuma Kenzo n'agamba tulize sitalinga amannya gaffe ewa Kenzo tulize sitalinga amannya gaffe ku lupapula buli kimu ne tulize sitalinga akawunti namba ne tuziteekayo namba z'amasimu tetuziteekayo Kenzo oyo Kenzo bwe mba kale nga ewuwo teriyo linnya lyange liyitibwa Mbuuse Yokaana mu kitabo kyo bwe mba temuli linnya lyange bwe mba temuli namba zange z'amasimu bwe mba temuli akawunti namba ku registering gye nali registeringira ewuwo nongamba tubeere mu kibiina kyo sente zigenda kujja bwe zajja wankubira gwe wagendayo nagendayo Kenzo yo yennyini nga nyimiridde ku kituuti kale Palaso yaliyo kale Palaso obaga teyandabako Palaso ajja kala atindikire bakifeesi bankube Kenzo yali ne Palaso nga batudde mu ntebe Edi Kigere n'angamba Kapere jangu oyogereko ali abantu era nenjogerako eri abantu ku validation ya Kenzo
ndege nyinyi empisaawo ekinnuma ne ngamba Kenzo muganda wo ndi mu kibiina kyo naye muganda wange nagula akapoloti naye muganda wange madde nsaba ensawo za seminti yaga 5 Kenzo yaddamu n'aŋŋamba nti Kapere ebyo byonna mbiwulidde naye olina omuntu gw'ogenda okukubira essimu ambeera ku lusegere bamuyita sewa muyimbi ne softkikyale benina okukubira abantu abo bamujjukize kati we nabakubira bamugamba bw'abakubira nabamugamba nakate bamugamba kati Kenzo bamugamba Kapere twamuwa sente bazimperawa kale ajjandage we nasayininga sente tofunangako sente wa Kenzo okwebakako mmanga nzaala okumwebakako oyo mmanga nzaala era nsaba mmanga ejjali awummule emirembe saagala mwogera nako sente teri muntu ayagala kuwa sente eyo Kenzo yanyima sente nenkwata ekkubo nengende wa Bob Wine n'alyoka nkolera ekyamagero nantwala e Dubai mboyo Kenzo yandibadde akikola naŋŋamba kantwale Kapere nnyimbe naye gye naagendanga niyagaana kati lwamala olaba nga Kapere agenze wa Bob Wine balyoka bankubira essimu kyokka ate wali nalaajana nga nnya kye neetaaga ng'omuntu kale tewaali mpaddeyo akakadde kamu kale oba olaba nga sente nzirya ng'olaba sente ngenda kuzirya waaligenze kwadiweya n'ogamba Kapere musasulidde ensawo za seminti 5 azijjeyo agenda azimbe ekyo kyandibadde kinkolera nga bw'oba olaba nga kubuusabuusako ng'okubuusabuusaako ng'omanyi Kapere njamuwa sente azirye wandigenze n'ongulira ensawo za seminti 5 osegera Kenzo Eddie Kenzo wallahi n'ensi tugenda giryako bikoola era tugiryako bikuula teri muntu yenna agenda wadde 10 wadde olwatano wadde ki wena gyewo nebeera nenzise talinga buli kimu nga njagala sente senga nina nebyennina senga sirina mu bino byakusabiriza bannayuganda bannange tusimanyi kati eza Kenzo sooka ozireke waliwo empya eziriwo oba ezigenda okujja kati okaabye ne bakomedian tebakuwadde mu bayimbi federation tekuwadde nga woogamba kati ndowooza yesaawa weegatte ku kyakasuku kuba ogambye oli YouTube ate oli content ki okola ku TikTok ekintu kyakasuku bamuwadde obuwumbi 5 kati obuwumbi obwo obutaano ojja kwekanga nga awaddeko bayituba kitwale nti awaddeko bayituba nga 3 bamanyi nti bakyaliibe tukati bayituba bala naye bagenda kuvaayo bagambe President Museveni yatuwa sente zirwa osegera era bagenda sigala nga bakola ki balwanagana era nga bayombagana kati ndi kuggwe ng'omuntu kati gw'ogenda kukola otya kuba onoonyeza sente ebbanga ddene nonyeza ku sente zonna naye ezo sente mbanjokezeera za Museveni ekyo ekintu nakirayira nagamba nze siriryamu musajja wange bukwe kati ogenda lya sente segera ate gwe nga YouTube nga TikTok kati ogenda kusaba ka sente labayo bwebanga mu president yakutte sente obuwumbi 5 n'abuwa bakasuku n'abuwa ne Lili Pazo ne bamuwa sente ne Tamale Junior ne bamuwa sente osegera kati nsaba abatulaba nkimanyi bulungi Nuupu nsi yonna kubanga Bob Wine alabiwa ensi yonna osegera alaba ensi ki yonna kati waveeyo mu kibiina kya Nuupu ng'ekibiina we kitali kyavu nga kibiina kyabagagga nange waveeyo mu kibiina tuveeyo mu kibiina kyonna kyekibiina tukutte miliyoni 5 tuziwadde Kapere agende yeekulaakulanye yenaazeeko ennaku akoleko bizinensi n'ennyumba ye ggwe kye tulina okukola kuba we nadda mu bino ebyokugenda eri ate mbanjokeza ekyo kye nalayira kyokka ate ng'oli YouTube oli TikTok atiri kale kanfu obwavu kubanga ziri sente za Museveni ogaanyi okimasi ezo sente zibawadde abo abantu bandibadde baziteeka mu malwaliro ng'ate baziwadde mu ba content creator siganye
Ate bulijjo ng'ongamba oyagala ssente. Njagala ssente, kituufu njagala ssente. Ziri ssente za musajja Museveni. Oyagala ngende njokye abandaba wallahi mugende mu komenti ya Lujja mu commentinge. Oyagala ssente. Ssente bagenda zireeta. Bagenda zireeta. Naye mbanjokeza. Gobumbi butaano obumanyi. Mbumanyi banange sikwange era niwe mbaba zimpadde wano entya sisula. Obumbi butaano we bakuwaako 10,000. Baba bampaddeko obukadde 10 si kibi. Naye ziri ssente za Museveni. Kansigale nga wembadde. Kubanga oli bw'osanga kyaliwo n'akwata emitwalo 2 n'agakuwa. Ennyumba yange gubadde omanye neetuukaawo. Ebadde tekisobola kutuuka waawo. Kale kambeere nga wembadde. Oli akuwadde 2 nga mukwano gwa n'agampa. Ampadde 3 n'agampa. Ampadde 4 n'agampa. Ennyumba yange ejja kugwa. Ninga sigenze eri kwokya. Ezo ssente miliyoni obuwumbi 5 bantu badde bazimba eddwaliro. Kati ba YouTuber. Nze mbadde manyi ngenda kukusanga oli mu ssanyu ombuuza ssente tugenda zijja wa nkoze ntya. Ekyo nakigaana nakirayira. Era nsaba vidiyo eno etambule. Sigenda pulezidenti kulya mulukwe. Kisobola era nakirayira. Aba Nuupu tuli bagagga. Ekibiina kya Nuupu kigagga. Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu mugagga. Ekibiina kigagga. Nsi yonna. Waveeyo omuntu egu aswaze. Ekibiina kya NRM Kabaka akwate ssente nziwadde kapere miliyoni oba 5 oba miliyoni meka bazimpe nange ntandikirawo obulamu nga bawadde bakasuku nange bangamba nti kapere ye YouTuber nti YouTuber TikToker nti TikToker nti naffe tumuwadde akole ekifaananyi ekinyirira akole vidiyo ez'akabi twevuganye Nuupu etunulire ba TikToker ne ba YouTuber baazo n'aba NRM batunulire awo tutadde osegera Nuupu ekwate ssente zibe bakapere kuba bebaayo ng'ebebaayo kati aba NRM nga bwe yawadde bali nabo basigala eri kati nange kyensaba wabayo omugagga ng'oli wa Nuupu taata kikole bukozi kikolere kapere aleme kwokya sisobola awo njijaako omutwe njijaako omutwe kisobola amaze nsaba kapere mulaba nga alina akasente kakutte bambi mutegeere nti mbeera mbi omusajja embeera mbi bannaaye zamuliraana embeera mbi siganye kyokka talina kyakukola tayagala kuswaza pulezidenti we alina dda mugambe ntya oyagala kunkola ki Lujja oyagala kunkola ki kati zeekole Kyagulanyi wuyo simula naye singa abaddewo waali singa mmanyi waali nga mmanyi waali Kyagulanyi nandigeze muganda wange ennyumba egaanye okuggwa ate lunya kuwayo ku ssente nani muganda wange ennyumba egaanye okukola ki okuggwa nyambaako kino abadde ajja kikola basimanyi waali embeera yeeyogera kusejjuka sirina kyakukola era kijja kikola naye bannange munyambe buyambi abazajja bakwata bumbi na bumbi sisobola ekyo nakirayira bwe mba nalayira tolyanga mukama w'olukwe tolyanga mukyala w'olukwe mba mwalayira nti mulibeera baavu paka kufa mulibeera bagaga paka kufa lwaki bw'ofuna ssente mukyala wo n'omukyawa n'omugoba lwaki so kati kapere woto wovuddemu mu kibalo ovuddemu oba bazireese oba tebazireese Nuupu ekikole Nuupu yo ekikole era nsaba mukama wange pulezidenti mukama wange nsaba gy'oli nsaba mukama akukuume gy'oli
oba oliriddawa nsaba Mukama akunkuumire gy'oli naye sigenda kikola. Abanuupu bwe mubanga nammwe gye muli nga mulina ssente zammwe mukikole nga NRM bwe yakikoze, nange mukikole tugambe nti Kapere miliyoni aga ziizino genda omalirize ennyumba, genda weggyeko entuuyo, genda oggyeko amaziga, era buli kimu kisoboka. Era sisobola kulya sente nga abaana bange bali bubi, sisobola. Sisobola. Kapere ondazeeko ezo sente ze bawadde kasuku obumbi 5. Enguudo muziraba, jamu mungi, bantu badde bagazi enguudo, jamu n'abeera nga takwatira mu kibuga. Otegeera? So awo Kapere watutadde banyabo ne bassebo ali mu kuzimba nnyumba y'abaana gye tujja okuddamu tubalage kaawo. Luli nagibalagako emabega kaawo ng'abambi atandise empolampola, naye ndi musanyufu okuba nti erina we yatuuka, naye erina okuvaawo awo ateesa envule yeeyongereyo mpolampola. Naye ng'ate serabidde alina n'okusoomozebwa mu matu abamuliraana mu kimanyi ekyo, atuuka nga tawulira bulungi. Ate woba oyagala akuwulira olina okufuna oludda kati nga lwentuuliddeko okubanga omufuna. Kapere soma ennamba y'essimu, bannange. Saagala kwokya gwe wenna ng'oli eyo muganda wange, saagala kwokya. Embeera mugiraba abantu. Sente zitabudde abantu. Sente zitabudde abantu. Abantu twekuba ebikono, abantu tetweyagaliza. Oli bw'alaba ng'olina ky'okoze ng'anyiiga ng'abaako kyakola. So nze nsaba busabi n'obukkaka. Nze bwe munampa ssente nja kukola ka bizinensi, kubanga ne bwe twali tukoze ka bizinensi baatugobaganya. Buli we tudda batugobaganya. Kati nze simanyi kiddako. Oba nakolimirwa oba kiki simanyi. Ennamba yange y'essimu eri 0706 31 86 06 0706 31 86 06 eya MTN 0785 19 37 05 0785 19 37 05. Ennamba ezo ziri mu mannya ga Mbuuse Yokana, ate ziri ne ku WhatsApp. Kyagala kwokya nga lujjayo wabagambe mbu ngende nfune ssente, sigenda kubikola. Ennyumba mwe mugenda ogimala naye nga sigenze eri, era kigenda bulijjo wamu omusajja asaba ssente, omusajja anoonyeza ssente, omusajja anoonyeza ssente. Kati tuyinza kulaba wali ssente neŋŋamba omusajja alina sitamubuusa. Ye nedda ssebo ekyo kyo nakigaana. Bameka balidde ssente ezo bali bulungi. Kansigale nga bwe mbadde. Kubanga oli wakuwa 2, oli wakuwa 3, oli wakugattagatta n'ogenda. Balamu ne bugenda mu maaso. Bwe nfuna obulimu bwe mba nfunye ne mbugattagatta, negenda ne njiwa tiriyo. Osegeera matiriyo n'abaga atambula. So abaana balungi basoma. Osegeera mikwano gyange gye giyimiriddewo nange. Osegeera n'abampa emirimu era bampa emirimu. Sigamba nti tebampa era emirimu nkwasaganya. Nammwe kennyini mujja ne mundaba. Manya Kapere ali mu mbeera ki. Osegeera. So mubulaba obudde bufuukuuka, enkuba tuli mu winde. Tuli mu wiita. Wiita waki? Yannange! Mama Trump jangu. Muleke Mama Trump asilise omwana. Akyalina kawere. So mumuleke abeereyo. Kale Kapere bambi mumuyambeko bannaye nga bulijjo mumunkwatiraako Kapere, mumuyambe abeere nga ate akyusa obulamu musajja wange. Ekyokulala banaye vidiyo mugitambuze etuuke ku Alex Muhangi. Kapere ono asobola okukola komedi anyuma. Mumuweeyo ko olunaku nsobola okuzannya komedi lwakuba abantu abo simanyi oba mutima oba busosoze. Mumuweeyo olunaku lumu ajje wanaazanya ebitanyuma kale abantu be bajja okusalawo. Naye temumusalirawo mmwe ng'abantu. Mumulekere abantu bali abazze onnyumirwa komedi bakole ki? Basalewo. Bannange omusajja alina abaana. Omusajja azannya komedi. Omusajja kati TikTok ate YouTube. Nga ne sente azigaanye. Mumuleke azanye asasule. Naye bannange
nsaba Mungu abankuumire abali mu America, abali e London, abali e Canada, abali e Sweden, abali e Denmark, abali mu nsi ez'enjawulo. Mbaagaliza obudde obulungi, olunaku obulungi, n'emirimu gyammwe gitambule bulungi. Mukama abankuumire, omwe mukwano gwange tubeera naye kuva Trump bwe yazaalibwa era ndi naye, tuli naye era tutambula kimu. Bambi musajja ono ayagala kulaba nga ndi bulungi, ayagala kulaba nga ndi mu nnyumba eyange, era ne weriba ewedde, era tugenda gigulawo mujja giraba. Tetugenda baswaza, tetugenda bagamba mbu tulya ssente nti ate tukola kino, era mujja biraba. Ye lujja nagulayo n'obubuzi. Wagulayo embuzi Ennunda eri oba wana eri gye mu kuzimba nnunda embuzi, naye embuzi zange 2 kubanga enkazi yazaala kati n'embuzi 2. Tugenda ku site tulabe n'embuzi n'endiga. Mumongereyo n'embuzi, tugendeyo n'embuzi nga tugenda ku ziri si mbizi mbuzi